Bible egamba bweti kati ngenda kukyusa mbiteeke mu mutima mbijje ku bipande mbiteeke mu mutima Museveni ebintu byatukoze bye bimunywedde akatwe ne kasongola konna kubanga awulira byatukoze abifumiitiriza nako ng'abimanyi bye bimunywedde era buli lwe tujja ne twogera kimusigalako mu kitabo kya Yakobo essula 3 katusoke tugendeko mu Yakobo ndyoke nkome weno ngamba mmwe aboogera temutta budde mu bintu bigenda mu maaso mu ggwanga twogere ku nsonga entuufu twogere ku nsonga entuufu kubanga Museveni ekimutuusizza ku kino bye bintu bye twogeranga emisana n'ekiro tuve mu byokukubagana ebyokulwana no biki na awulidde mu bintu ekamusimanyi eriyo omuwala yankulire gundi yankoledde video mbusimanyi oyo asimwe simanyi mbuno yanvumya aninze wire okakasa wamma tudde ku bino wulira Yakobo bw'amugamba gwa anoonye ekyokulwanyisa wulira omutendera gwe temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene kubanga mu bengi tusobya ffenna omuntu yenna bw'atasobye mu kigambo oye muntu eyatuukirira ayinza okuziyiza era n'omubiri gwe gwonna naye bwe tuteeka ebyuma eby'embalaasi mu mimwa gyazo ziryoke zitugonderenga tuyinza okufuga emibiri gyazo gyonna laba era n'amaato newakubadde nga manene bwe gatyo era nga gatwalibwa empewo ez'amaanyi enkasi entono ennyo yeegagoba yonna omugoba gy'asiima mu kwagala kwe era n'olulimi bwe lutyo kyekitundu ekitono ne lwenyumiriza nnyo laba emiti emingi egyenkanidde awo okwokebwa akalira akatono bwe katyo n'olulimi muliro ensi ey'obubi mu bitundu byaffe lwe lulimi olwonoona omubiri gwonna era olukoleeza namuziga w'ebitonde byonna era olukoleezebwa geyeena olulimi kyekintu ekitono bw'olukozesa obubi lusobola okutwala naawe nannyinirwo mu geyeena olulimi Bayibuli erwogerako ng'akati k'ekibiriiti akasobola okwokya ensi yonna olulimi ekyokulwanyisa ekisinga obulabe nkugambye bw'oba tolugenderedde naawe nnyinirwo lukukwata ne lukuba mu geyeena tulabyeko abantu abekubye amasasi mu kugulu ng'oli alina emmundu neyekuba esasi mu kugulu mu butanwa nga tagenderedde kati n'olulimi bw'olukozesa obubi obanga omuntu alina emmundu nga tamanyi kyakugikozesa neyekuba esasi bwe luli oyina okuba ng'olukozesa mu kifo ekituufu waliwo be tulabye ng'olulimi lwe lubasudde omwana yajjaawo ebiseera ebyo ensi n'emwagala baamukuba empi 2 awo empi ne zimufuukira empi enkeera n'ategeka konsati n'ajjuza Freedom City n'agenda akyusa olulimi ne yekuba esasi mu kugulu genda omunoonyi waliwo abantu nga yali w'amaanyi nga yatandika bulungi n'akyusa olulimi katono ne lumuzikiriza kaliya yonna neefa waliwo abaali bannabyabufuzi ab'amaanyi nga bamaanyi ng'ensi ebaagala n'akyusa olulimi ne yekuba esasi mu kugulu kakati singa tukwata bulungi amasasi gaffe ag'olulimi ne tubaako we tugatunuzaawo nga tetuganoonye eno n'eno ebintu bye twogera Museveni abiwulira wulira bwe bimulumiriza okubireeta ekkololo yeefuula eyeenenya ng'omusanga agutikka abalala mbu Mukama waliwo abantu ekyo okweggyako omusango bino si byawinyidolo Katonda waffe tebamukweka mu Isaaya Bayibuli egamba teri kyakulwanyisa ekiriraba omukisa kaluba olulimi okuwoza naawe okitegedde olulimi Bayibuli bwe yali emenya ebyokulwanyisa eby'amaanyi zaatirale olulimi mweruli
kati okera ku makya ne twogera ebintu bye tuyitamu ne twogera Museveni bye yakweka obwedda bw'abiwulira vidiyo zaffe baziwulira tewali muntu gwe twogerako ku intaneti n'atawulira kye tumugambye n'agamba kituufu n'abaana kye kintu kyayogedde kituufu nga kimwetimba ku mutima kuli bweppaba kimwetimba bweppaba bano ab'NRM batambula tugamba Museveni akoze Museveni yagambye Mukama tewali kintu kikwatikako kyenkoze olwabo benkola nabo ne minerals zonna nzibbye Mukama kwata ebintu ebyo byonna Museveni abadde ne chance ezibigolola n'agaana byonna bikwate obimusibe mu bulago paka mu Geyena Museveni oteeka okuva ku ntebe wulira Mukama bwe yakuyita okujja nga bw'ogamba nti yakuyita n'akuwa entebe katugendere ku eyo theory wategeera kye yali akugamba wategeera kye yali ategeeza wategeera kye wali olina okukola era kye wakola bw'obanga okkiriza nti abantu bakwagala that much excuse moi gwe wakola kye abakwagala wabaddiza okwenkanankana n'omukwano gwe baakuwa obulyaza amaanya bwajjirawa ekyo kye twabadde tugamba Mukama abasajja abo twabaagala ne batukyawa twabalabirira ne batubonyaabonya twabajjanjaba ne batutemula. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country, for restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country, for restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation of our nation together. The way we came to them in the